Chiri kitya champion. Chiri kiriwo si. Olistede. Yo. Osazeeko leero. Kusoko buzeeko batulaba. Nakye ekigenda mu maaso wano. Anti mwana tuli mu Respect Family. Lipanda. Katwe. Ne waka. Akwali omusajja atusazeeko. Omusajjaeko lwete tubasuubira anti mwana. Badde mu vibe zaffe nakwati tutandika butandisi. Mani Katwe nakende tugabirira sebo kakuba. Kakuba nakalabye katuyitamu. Ate buli okajjanga kategeeza bisima byokka. Jiba mikisa. Byakende si birungi ate katulaba obudde butandise okunyuma. Ekitegeera. Olunaku luli lutya luno okusofaako olwo atandise paka wano wetuli. Zebadde telunkeredde bulungi. Nakeddeko mu ddwaliro nsambya omutonga mulwadde. Ate bamusibudde. Ate ndaba azannya amanyi ne ganneeyongera. Ne bakibanda bange ne basalako bajja mpolampola. Wantu tunyumirwe envako. Omuntu ayagala okumanya Respect Family eno etegeeza ki, ekola ki, kibiina organization ki? Respect Family lebo okola music era nga ina ebirooto byokukola movie. Tukula tuli ba designer osegeera baliwo abakubawo era abo batano bange nabo bajja ne bakola ne babikuba osegeera. Respect Family so tulina ebirooto binene era negenda kubeera home of talent wano wetuli genda kubeera home of talent era saawa nojja kujja okola ki gira tukyali mu kizimba mpolampola wagira oluli olaba byakyukamu ndaba kintu kikiwisa mutala kirenga nga wetwali byakyukamuko mwana tugezaako kuzimba tulabe ng'ekintu kikola ki tukyongerako. Njagala umujje nga tuli nga twetegeserwa kwa kati leero engeri gyonguddeko obugwi mbadde sikusuubira nenga kyekyo nabubi. Respect Family erimu abayimbi bamereka soko otubule okugambya record akulira abayimbi ono mumanyi sikizo kwanga simumanyi awantu soko babuzeeko amanya n'eddoboozi Spider MC. Yeah man, Respect Family at the label and the man there, the president at the label, you know. All right, so chiriwo in the community ya muziki nenga mugada afi ateka mu sente na tuteka online mumbera yone ya online ateka mu sente ze bichi so lebo ya very legit era tuli ba very verified artist online because of this man. You understand? So fe tuli eno nakubanga binayo omwoyo ogutwagaliza Monday wisdom ochegeera nasalawo natekawo studio wano ate na registering a label yaffe online kale Uganda naye batetekedde naye abantu abaluliza omuziki gwaffe online batu-supportinga in a way baguliza online tufunayo ku units. You understand? Yeah man, yensonga lwaki Christmas eno ogirabanga bweri alakpakale logo yakuno ngiyuzizaako naye ebyokunywa bino byetuliko biki byonna lebo etuwa essanyu kuba bintu si byakugamba mbu kuba abantu balina high expectations shatta bayimbi bangi balina expectations nyingi olwokubanga tunulidde omuyimbi gundi ayagala abeere waawa naye ffe tutunulidde essanyu na bulamu obutuwa essanyu. Ochegede gagaza bagamba sanyu gundi gwe mpa sanyu ochegere sanyu ya sanyu oba oliku buli omu alina mission ye kati mission yaffe sanyu ate tetudisipesi nga kyali waffe pango niye mission ye kawumbi biki mission yaffe sanyu ku nsi yaffe kubanga essanyu lirikulembera buli kimu mwana. Blessed Shatta tulabuli wano mu Ghetto omobilizing abavubuka bangi mulimu basajja abayita ba Anyonyola okimanyi ba Ghetto youth abantu abasinga okuba abazibu b'okufuga kati gwe nga gwe obakuma otya kubanga bakuwuliriza era ebiseera ebisinga deposit ambula nosangayo walala nga aliyo Anyonyola walala Gaza ne wano tuli mu Respect Family era onagenda okikola Respect Family okituma Respect Family nga tunayo okiwulira obulaba ojja wano mirembe okitegera oba mwana muto ono gomufulayigira okitegera oba ali atagwe mukole ki kubanga nze nali badde kale ate saa zino neevimbya nnyo kubanga seera ndimu wakabi musebo musajja wa ddala osanga ndinga bwenyoga okitegera
ne bali bakiwanda bange naye bali kati ngeri mbali bagamba kagere batane banga bakavimbe nga toyagala kudde eno nolabe nawe ndisebo ne bakiwanda bange Lipanda eno ekyuse Respect Family ebiki edda sebo omuntu okusala eno wansi ne gwe nga komandi eno kifibye okuza okulaba nga ekifo kino kati kya mirembe abantu bajja ne babeerawo abayimbi baani anti buli yali akagoba ebiseera ebisinga ne waffe abaali bakagoba ffenna twaliyo bimanyiro twali naye kati byakyukamu era kati nafunamu kumanyimu amatono tenenga katandika okirwana ne bakyali bange sirina nnyo naye twekwatira wamu asobola n'avaayo kitegeera tugera nga tweyongeza ogenera abadiga kati abasinga buli omwali nawo bulimu wana abali bange se bakola waliwo ababazi waliwo abatunda ebinyo besite okitegeera waliwo abakola mu bya designing waliwo betwatwala ku Museveni Hills okitegeera project eri wano nnene nnyo naye ate obuyambi si bungi nnyo kati mwavuddeyo omuntu ayagala bayambu ba gavumenti obaani ngoba oyagala bakwatire kuki gavumenti yejjalwawo naye abantu oba abantu omuntu sekinnoomu obaani okujja tuyamba ekyotaga kati kyoyagala ogamba nti kati kino twetaaga ebintu twetaaga nga bya designing twetaagamu amatongeramu amanyi ku bya project za music okitegeera waliwo abaana abo abasiga negafuna nakasawo kange kenkola twetaaga supporting ebyo okubeera nga ekintu ekigatta ku baana nga basobola okwekuŋŋaanyiza wamu okitegeera eva mu mutwe gwa wisdom eva mu mutwe gwange wasa omuntu okulaba Ghetto youth oba ne idea ng'eno nga nnene bweti wano nali badde ntekawo bucuti bungi nere manjo wagazi aleteka amacuti naye nettaka wakati wano mu kibuga agamba kakuba obuyimba babapangisa layini yonna olaba place eno nabakibana kati ate natekawo obuyimba segilesho tokyangimba sitasifuna feeta kati ate mani agala abaniga fena tukuŋŋaanire wano naye yali badde akagoba wajja nalabawo next agane lwatusijjayo okitegeera nenfuna wenkola ki wengattirako kubanga ebikyajja bingi nabo olyanga tufune kisaponsi ekigala naye mwana dogo ono katubatekemu mwana ebintu bibakolaki babikola okitegeera kuba ate bali balina talenti wano engoma tozirabe engoma zizira eri waggulu engoma seti engoma weri studio mweri omwo munda okitegeera ebya designing mwebiri buli ati and designing byonna tubikolako era bwene ebya birthday tugatuma kalimu oyagala kukola kukolera bikopo kukolera amasowaani kukolera amasaati ebya designing byonna gwe okitegeera ojja zino notuwagira ate bayagala okumanya komandi eno evaawa tulaba bakweta president wisdom bakweta komanda bakweta komandi eno evaawa ekiva ku maanyi munnanga ate eno na ssente wange era nze sirina maja ate sirina maanyi sirina magange naye ate sinze nsinga amaanyi okitegeera ne respect gyoteka mu bakyalibo nangeri ki gyeweeyisaamu mu bantu okitegeera ogera nga bakutumbira ennya kwasikira nga kugamba mutu mupita president mupita komanda mupita gano bakutuma amannya okusinziira ku ngeri gyobubatwalamu bakibananga nti bagimerikanye nga balaba waliwo nsanga wano nga nadduka ate ttaano nga tomanya nti kale abasinga tebabuuka wisdom najja nakubuza wisdom alemugamba wuli eri nze ndi byange kati ate nina bato bana abatoto balaba nga tulina abo tuli mu kuzanyazanya nabo kitegere oba olyawo ngaekitiibwa kyowulira ekitoje kiva eri mukama tuli wano Respect Family Lipanda sajja alina ebirooto binene nnyo byamaanyi mujje mukyaleeyoko mulabe evidiyo nyingi nnyo ezikoleddwa by the way eno baana bagikolera wano wennyini vidiyo ez'abayimbi ez'abaki abayimbi era bazze ne bakolerawo wano bakolerawo bakyajja n'abalala kubanga era bagala kirungi ngoza singa tewabafulaisa tulabwe ne security Respect Family weeri nayo security era abakulira security eyimiridde etye era mukola ki mukuuma ki security ya Respect Family kubanga nagambe tulina abayimbi bakuma abayimbi baffe gye tudda balina okukuuma nolwano katulina ebbaala gye tuli mu kuzimba emanju era tuli mu gizimba emanju ebujjawo ojja kuyitako gyolabe ngaebintu biwedde okitegere omanye mbu tetusimuza nnyo era security tunaba tuli awo ng'abaana ngaabo tukozeka security nga leo n'abajja bagamba abaana abo twabalaba maana mbeera zaabwe nnungi okitegeera bantu banyi abayisa amaaso mu Ghetto bazaala wa Ghetto nina kyegatta ku ggwanga kati gwe nga amaze ebbanga lirisinga mu Ghetto mu gweolaba sina kyengase ku bantu nze wendi sina kyengase ku bantu kati siri wa Ghetto kale ate lwaki ogamba kyekali abalala bangi nga nze bwekiri anti kati abatulaba munange ti bo Ghetto balina ekifaananyi kirala ekya Ghetto munne bwe batyo bakiraba bwe batyo buli omu alaba kifaananyi kyakola abo wennyini
ne president avudde n'ayita ba ghetto youth wane kukola abantu ghetto zonna ne zigenda lwaki amaaso ennaku zino gali nnyo ku ghetto kyanjawulo kiki mulina batusuddemu ekyama obongo tulina bwoca goza kyogamba nisingamba kubanga nalina ddayi nga mungi obanga nazaalibwa mu famire ey'abalina mugoza singa kiri kitya senga ate birala so kati mughetto bamanye ebiroto bamana ne batutegeera mani waliwo ababuusa waliwo yababuusa n'abalaga mu ghetto okitegeera ne bazuukuka musajja yajja n'abazuukusa wali omusajja awo munnange ja n'abazuukusa n'abagamwe kati ndaba ennaku zino buli muntu ghetto youth awo wennyini ghetto youth yaani era bafaanana atya mu ghetto mana mulimu abantu babika bingi olaba ffe we twakulira bazadde baffe mwana baali tebalina ddayi natupangisa nyumba ebiseera mama wange yapangisa oba ya mitwalo 2 kubanga nakulana mama wange yankuza naye mu ghetto mwalimu abaana balandiroodi nga ffe twabeeranga mu ghetto naye nga nyumba zetuliko nga nyumba zetuliko ziriko abaana bazadde baabwe bananyi baga amayumba kati abo abaana ffe tuka twatuka obulamu ne bukambula tulina okuwenja tulina okugenda tuwenje scrap oyo ng'abaana tebatukkiriza kuzannya n'abaana bali balandiroodi ng'abaana baabwe tebagala muzannye nabo kyova nze bangi mpulira nga beeyita baghetto omuze ndi wa ghetto naye nga bamu mwana tebamanyi kiki bayita ghetto gwe okitegeera ghetto gwokimanyi mwana kyoba onnyonnyola ghetto kyekyera ghetto youth yaani aba afaanana ati aba akola biki ghetto youth abayise mu bulamu bungi mwana obuzibu n'oba okunnyonnyola mwana gwe kyolina omumanya ebiseera ebisinga bayafiirwako omuzadde aba tewali ayamba kati nga aliwo okweyiiya bweyiiya okulaba nga asurvivinga mu bulamu kitegeera tulaba wisdom ena idea nyingi nnyo ate nga enfuna yo si ennungi nnyo eri awo naye ogezaako nga bwakedde ku makya n'okalaba gwe nga wisdom ebirooto byange bintu ki byogamba bino byosooka okukola kyensinga okwagala mu bulamu bwange kyendagala okukola kyekirooto kyange ekisooka njagala kukola home of talent center kitegeera center yangeri bya sports yonna n'okutaka kwange era nefuna bannaye okutaka nga kunene saagala kuwadde kayumba kapangisa kuwadde kameka teekawo center ab'omupiira webali ab'ensolo webali table tennis simanyi biki badminton awo ne wenfa abatulaba muwulira dreams eziri mu ghetto bannange kyesinga okwagala mulamu era kyekirooto kyesinga okwagala mwana era byonna ebinkozesa mwana olaba kana katini ketulinawo nagambye kuwamu akafaananyi nga ninamu amaja agawerako gwekimanyi mwana ngobe olaba twalina sharing wagimanyi gwekimanyi mwana twakuŋŋaniranga awo nenze mwana bunajjanga awe twesikananga n'abaana abangi twafunanga emikwano mingi gwekimanyi kisobola okugattako ekyo nemubeera mu center wano mubeeramu ababeera lake mwana ffenna katonda tatubulekitegeera mubeeramu abayitamu mba mwali mubaddeko mu community emu mwe bantu babagatta nga mwali ab'emikwano asobola okujja nakusika omukono era ne sharing biseera bibwe yalingawe nze gwe tusanze ne baddoogo netwali nabo mwana nga ddoogo era bakalabamu ne bazze bansanze ne bangamba mwana ne balaba nabo ne bangamba mwana ekibana gyeri ne bangamba mwana kati ekyo nekindaga singa twabeera ne community ebintu weebityo nga weebiri abaana banagenda okulaba nga teri wano wokka katolinako emasaka tolinako egindi negambe katonda kasitali namba nenkola center ebyemizanyo nebewefa nawe sikola kirala kiba kiwedde ng'abantu bajja kusigala bakyajjaawo buli omu okitegeera webavaawe bagenda bafuuka abakabi so kye kirooto kyange awo wenyini era okulidde wano mu ghetto oli ghetto youth yaliddwa wano kato kinyolo mpaka kati wendi ofuna obukulembeze obufuzi oba kale position yonna bwe bikyamu kibiraba mu ghetto ogamba bannayinze nenfuna obukulembeze kino ngenda kikyusa takyandibaddeyo eno sagala bukulembeze naye kale kyangamba nofuna position ya power ng'osobola okukyusaamu kale mu ghetto mugeto badogo babulamu kubatekamu support yakaja kubanga era n'abakagoba bennyini mwana nabeera tebakagoba kwagala okitegeera so singa gavumenti etekawo amakuba ag'ekibi agasobola ne babifolowinga so kutekayo kisente nga twabadde kukololo ne batekayo ekisente sente ate ne kiyita mu makuba agakola ki bintu babitambuleko badogo babakole ki negojja nenyo omwana akagoba nga naye kennyini oledde mwana obulamu okitegeera be bageto yuti betugamba mwana nga talina kyakola kirala ngaina kagoba bugoyi oli okusurvive kubanga zimbale bandi badogo kadde babatembeya ne bali enagoye ne bamutwala n'emida nakomo nga takyalina option ndala ne bamuwala n'obusente obulala era nabo ne bakulaga azeera ne babu
kati nakumunga kati obukambwe bwalina taata bulala nnyo so mwana kuteekawo makubo gavumenti mwana sidda nenya Ghetto Youth mugambe mbu lwaki tokola bwotyo system bwetyo bwetambula ebintu ebyo biri mwana owaayi abantu abasooka bawe obugambo obusembayo gwenga gwe tulabe nga tuwunzika obugambo obusembayo mwana nze nsooka kwebaza nnyo mukama katono nnyo nga tonaba kuba obugambo obusembayo Ghetto Youth atulaba kati gwekulidde mu ghetto omwana ali mu ghetto agenda laba vidiyo eno oyinza muwa magezi ki okulaba at least nga naye yeesitula abaako waatuuka totya kutandika banga nze mukuva mu kagoba saatya kutandika ate n'abanjogerera mbu kikwanga bangi era abajja laba vidiyo bakimanyi bagamba ako kati abiki ovudde mu byokukagoba nga bagamba yatya okitegeera ne kati essaawa zino bagamba kakibali era bajja n'abangamba nga bajjanga okitegeera so totya kutandika gwe tandika otambula bo bajja kujja bakwegatta n'osanga akasozi yambuka gotokkiriza sigala ng'olemerako Ghetto Youth olina kulemerako obulemezi ku kirooto kyo okitegeera lemera ku kirooto kyo kyolaba nga kibi kyekite kubanga abantu tutandika otandika mwana ogenda n'ogane kati nve mu kagoba naye teba nnyangu entandikwa nti ekisa abantu otandikwa awo era olina okugambe ku kyegambe kubanga nze bena mbirabyeko zinalemerako nenemerako omutima gakuŋŋamba obanzireyo neŋŋamba kati obadde mu kagoba life y'okukagoba lutya kumwacha decision nini ovano gamba kati banaye mbikoye azaddeyo omwana asooka ndi mu myaka 22 awo mweka ni musajja mukulu kuzala kuno kukyusa nnyo bayira wabantu muli muwala nga mweka mukazi mukulu uli eri ukakasa first tomulaba mukazi mukulu kati nga sola kuddamu noteka mu kamera kasalamu osegeerwa ataano omwana mukazi mukulu abalina galenzi gasajja gakulu ina bana musanvu sebo ojja kuneteka komanya abantu batekogera bana zina 7 kuneteka katabo ndaga bana bantu kati bana kiba kyakulabira kali taata waabwe ne bamanyi mfe twakulira mu bulamu obutaliko bazadde kubeerawo nnyo gwe wasolinga buli kimu kati ebituwa amanyi tugamba badogo ate balina okukola ki kati badogo bange tamanyi na byadaddi wange mbu yakagoba nako obulamu bwe ate bwo bulala nnyo era alaba birala biki yagala bwe yagamba taata kaloli bamusanze bamukuba mwana biki atamanyi nti ate naawe n'atamanyi ate taata we olusi teyali ndabye nakusegeera so mwana mubisabyo katudde nnyo wali mubisira by'okukagoba katukayiseewo kano lunaku kiro bali baddeko mu action nogamba bannange n'ogivaamu nogamba senga Katonda senga wisdom siri wano lunaku kyolwo kuba mu ghetto bibaamu story nga mukambwe zitiisa tetuzogera kuzamasa nga zireta n'amaziga tatuseeko n'abaana bagenda banje bagenze mwana n'abakiraba bajjokira abakimanyi kale anko basibula wewe bako Ghetto Youth tembasinga bakutira bane kulemerako kyenizo bagamba kulemerako era mwana mwena baleyo baniga mwena respect tafa joli alien skin chemenke fake family bani fake gaza bona respect je muri connection yo jijwa n'abasajja bano ko tulabuye mu kimukwano go bakamiliyoni bani bonna obakolera biki okulabanga anti ndi waddala ndi waddala kitegeera kyoba bonna bamaliteri atamanyi kulaba wisdom era ine kamiliyoni era ine fiki gaza era ine ali era ne yakajja bamugamba ngagamba soko itako wali mu kibira agenda okujja ate alaba vibe ndagamba ate kano kakibanda kaddala so kubeera waddala simanyi si sente kuba waddala kubeera waddala abatulaba bannaye tubadde wano omukulu wisdom respect family spider nkutumidde nnyo sebo nabubi family mwena gye muli basajja bonna we bali abayimbi bamama b'abaana nabo tubatumiddeko bwe kiriwo bali kubeerako bannange kyekimu